ati gagano tugajja South Africa. South Africa wakati mukwogerezanya kugenda ogenda masi Tanzania tebatudde era nti bayinza okuba bali ready in case singa entesiganya zi breaking it down. South Africa betegekadda era nti balowooza ku kyokuleeta ennyonyi kubanga wansi bakitegedde nti abasajja ba M23 bamutawaana amajega bwegattiddwa amajega Kongo ne gadduka agamala bwegadduse gazze nayo okitegeera kakati nti emundu gye bakuba wansi ba M23 nzibu ne tutegeera nti South Africa ku mmeeza wansi wa Ramaphosa tebanna bakupowa balina plan B oyinza giyita plan C. South Africa nti bateekateeka oba oliawo okuleeta ddeno South Africa egamba nti okay bana basajja tusobola obaleetera ddeno emu ku nnyonyi atuuliriza ejjo nakubuulidde mail MI24 nkola ya Murasha Kongo yagisitudde kati South Africa egamba nti ebibira bye Kongo lusobola obyokya obusajja ne tugenda ne tubwokya nga tweyemisizza ddeno rivalk ojiwulidde South Africa ku mmeeza kwekiri bagamba nti singa bitabuka Rwanda nayongera okulabika nti atabuka Kongo South Africa nti netegefu okusitula ddeno rival ennyonyi atulize y'omutawaana enatuliriza eri Africa Med eggwanga etubula South Africa dule nnyini lyagenda maaso n'okuba nti ligikola the Red Falcon oba ddeno rival helicopter emukweze singa okubeeza omutawaana ate nga nkola ya Mufirika. South Africa Air Force bebagenda maaso n'okulabika nti atuliriza bagikola era enteekateeka okugiweesa zatandika mwaka 1984 Atlas Aircraft Corporation okusooka company baali bagiyita oluvannyuma neefuuka ddeno aviation bebakola ki helicopter kino atuliriza ekyomutawaana ndi South Africa bakirowoozaako bagamba nti bwebinaaba bigenze maaso n'okuba nti bitabuka bajja kuleeta ddeno bafaafagana n'abasajja ba M23 bafaafagana n'abasajja abayitibwa Abanyarwanda. Helicopter eno bagamba nti mu kugiweesa bagikola nti ng'esobola okugumira environment y'okusimazinga Africa esobola okutambula mu bbanga nga teyina support yonna neba ng'ebisigadde byonna egenda maaso n'okuba nti ebyekulira kyokka balina helicopter endala ezigenda maaso n'okuba nti zigigoberera ezina desk spares nga singa ebeera efunye obuzibu basobola okugitaasa ne ground crew kakati yo etikka ebyokulwanyisa ebiwera okitegeera esobola okukuba ebyokulwa esobola okukasuka emizinga gye bayita air to air missiles esobola okukasuka ze bayita anti-armor missiles ne unguided rockets kati erina fire control system for target acquisition and tracking kitegeeza nti erina advanced navigation system ng'ekozesa Doppler radar and GPS. Eno deno nkola ya Mufirika bulijjo ze tukubuulira ezisinga zi MiG zi SU zi Flanka ezo zonna nkola ya muzungu onaku lwaleero nkubuulidde nkola ya Mufirika tugikubulidde kubanga tugambe nti mu plan C oba gite plan B oba plan E ey'abasajja ba South Africa bagamba nti bayinza okuleeta ddeno eno bayambeko mu kwokya position za M23 singa ebintu byongera okulabika nti oba oliawo bitabuka kakati wakati mu kugizimba kubanga bakimanyi nti abasajja basobola okugiwanula bagizimbiramu electronic counter measures kitegeeza nti esobola bulungi nnyo okwewala ebikompola ebiba bijoolekezeddwa esobola bulungi nnyo okwewala ebikompola singa bagireeta mu bibira by'e Congo abasajja ne bagezaako okugitagetinga n'ebikompola abagamba no erimu system ejja okugisobozesa obulungi okwewala ebikompola by'abasajja ba M23 egenda mu bapiloti babiri esobola okwetika ebyokulwanyisa bya kilogulamu zi 850 okitegeera esobola okudduka kilometers 278 buli ssaawa eyo esobola okutumbira mu meters mu futi emitwalo 2 meters 610 kakati abasajja bayitibwa ba South Africa bagamba nti singa bitabuka singa enteeseganya zisuubiddwa e Dar es Salaam zi breaking down
mu plani okuddamu okuyingira n'amaanyi amayitirivu wanatulirize Congo basuubidde nti basobola okujja ne Deno Loivaruk the Red Falcon made in South Africa emu ku nnyonyi in fact okunonza kulaga nti ye nnyonyi eyali ekoleddwa ku ssemazinga wa Africa nga nnyonyi nnwanyi esinga okuba ey'omutawaana at the moment.